Tuli ku the buzz UG wano tusinzira okutegeeza ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda ne munsi yonna naddala mu entertainment, fashion ne sports ne current events wano kaffe tukuwa latest information. Boba tonaba kusubscribinga awo osobola kusubscribinga nonyiga naka kadda akali awo ojja kuba osobola kumanya buli episode yonna gye tuba tukoze buli kimu gye tuba tuleese ojja kuba osobola kukifuna bulungi wano ku the buzz UG mikwano gyaffe abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala wabula campaign zikyagenda mu maaso. Bobi Wine ali mu bitundu bye Bududa agezako kuwenja kalulu agezako kukovisinga abantu bamulonde aberenga ye president waffe omujja wabula ekiriwo kati kiri nti omukumi wa Bobi Wine yesawa zino wenjogerera abamukute bwe muba mubadde mutugoberera okuva emabegaawo oba tugoberera bulungi waliwo ka video wa film wa trending nga bulaga nti Bobi Wine omukumi we yabadde agezaako okumutta omukumi we gwe bayita Norbert Ariho. Kino kyadirira nga Bobi Wine yali mu bitundu by'ejjinja Kayunga yali ayogerako n'abantu n'abe police nga ageze kubakakanya nti banaye temukuba abantu tiyagasi. Bobi Wine emotoka gye yali ayimiriddeko n'omukumi we yali ayimiridde mabega we emotoka akantu akalinga grenade kavaayo ne kabaluka ne kabwatuka. Ebibuzo ne biva ne bagamba nti banaye omukumi wa Bobi Wine yabadde agezaako kumutta. Bobi Wine yavaayo na defending omulenzi wono nagamba nti no nze abantu bange mbamanya abandi ku lusegere mbesiga bulungi era nono akulira security ya Bobi Wine gwe bayita Eddie Mutwe naye yavaayo na postinga ku Facebook page ye nagamba nti no ebyo byonna bye bagezaako kukola bagezaako kutujja ku mulamwa n'abantu abalala bangi bitwala baba postinga omuli Segirinya bonna bavaayo nga badefendinga ono muntu waabwe wabula olunaku wayitawo olumuloka NBS nevaayo nekola amawulire nekola story ng'eraga nti ono guy si ye kasuse ka grenade ago waliwo omusirikale wa polisi yabadde ku motoka ye yakasuse ka grenade ago kabadde kagenda kusanyawo Bobi Wine abantu ne ekituufu ne kivaayo ne kizuuka wabula enanga yavaayo nagamba nti bakyakola okunoonyereza kono guy lwaki yabadde agezaako okusanyawo presidential candidate already nga mazima ngamazo kuvaayo nga mazima gamazo kuzuka nti Norbert omukumi wa Bobi Wine si yali agezaako kumuta waliwo wa polisi yakasuka ka grenade ago yali agezaako kumuta ebyo byonna nga bamaze kubitegeera ate kyewuunyisa okuvaayo ne bakwata omukumi wa Bobi Wine gwe bayita Norbert atalina kyamanyi ate bamukute nga bamanyi omuntu omutuufu owa polisi yakasuka ka grenade mu kifo ky'okwata omutuufu yakasuka ka grenade ate bakutte ono ali innocent. Sazi no wenjogerera bamukute bamutadde ku kabanga lya polisi watwaliddwa tewanaba kutegerekeka kyekye kiriwo wabula ffe wano ku the buzz tukyageezako okulondola story nga bweri tugenda kuba tukutegeeza wewe bamututte ono gwe bayita Norbert omukumi wa Bobi Wine y'omu ku batano be y'omu ku bantu be abamubaddeko ku lusegere okumala ebbanga eriwerako alina abasajja be yeesiga ba Eddie Mutwe ba blood be ye wakiragamba nti mu kifo ky'okuba Bobi Wine esasi olikubanze abalenzi bamalirivu besiga Bobi Wine ekyo kiriwo omuganda wange kati kino polisi okuvaayo nekwata omulenzi ali innocent already ngo owa polisi eyakuba ka grenade yakasuka ka grenade nga bamumanyi waali kiraga nti polisi yaffe erimu ekitali kituufu tewali bwenkanya omuntu wa bulijjo akyanyigirizibwa bandi badde bavaayo nga batugamba nti bannaye yakasuka ka grenade akali kagenda kutta Bobi Wine wuno tumukute owa polisi abantu ne bamanya nti ekituufu kati abo batandise okutulaga mazima ate kyewuunyisa okuvaayo ne bakwata omuntu atalina musango kyekyo kiriwo munaye eyo polisi yaffe engeri gyekolamu emirimu gyayo kati awo tolina kwewuunya kyemulina okukola mulina okumanya nti abantu bawaasi babulijjo baba bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso buli kimu polisi kyekola buli kimu gavumenti eri mu buyinza kyekola abantu baba bamanyi ekigenda mu maaso kati mulina okuvaayo ne mulaga nti muli free temuli mukyekubiira era abantu bavaayo ne bagamba nti ebitongole ebikumaddembe biri ku side ya President Museveni oba waliwo omuntu abawa command ate nga balina okumanya nti bakuma omuntu wa bulijjo balina okumanya nti waali ate munaye kyewuunyisa nti bavaayo ne batandika okukuba amasasi mu bantu ne bafa ebyo byonna bireetawo ebibuuzo n'akalulu aka 2021 akajja
abantu bali ku bunkenge tebamanyi mbeera ki enaabeerawo mu biseera ebyo ebyakalulu. So ye mbeera eriyo saa zino mu biseera bya campaign olina okwebereramu, olina okumanya nti weekuuma. N'obulwadde wadde bukyaliyo, obulwadde bwa COVID-19 gye buli, naye tulina okumanya nti tukibalasinga tukwasaganya emirimu nga bwe twerinda obulwadde bwa COVID-19 kuba tetujja kubeeraawo abantu bafire mu mayumba nga tebalina kye balya. Abantu balina okuyiiya, balina okumanya nti bayiiya naye bamanye nti obulwadde nabwo gye buli. So kyekyo kiriyo basically, naye nga subscribing awo ku The Buzz UG bwe batunaba ku subscribinga onyige ne kadde kuba tukyaliwo, amawulire ge tulina mangi nnyo, tovaako.